jako akawuwo. Tata wange mama tata nedda. Anamura Hannington ow'emyaka 22 ng'abadde mukuumi wa Joel Mayanja gw'abadde akolera okumukuumira awakawe yafudde mu mbeera n'afumita Ronald Musi ekiso ekimutiddewo. Ng'akambe kamuliwa kwe kujja n'empita wano bakadde kamujjamu nga kukavaamu. Entabwe kwevudde kwe kubeeranga omugenzi Musi alumbye Anamura ng'amulumiriza okwagala okumukyaya mukyala we ng'amukolako olugambo buli kyonna ky'aba akola kubanga omukyala ali Dubai gye yagenda okukuba ekyeyo. Omukyala ng'abikomyawo eri bbanga abantu lwaki okukola bino biki ebintu ebikwatagana n'obwenzi. Mu mbeera eyo omuvubuka ono n'amanya abadde asindika ebigambo y'ensonga lwaki yamulumbye amukomya mugende tuddamu kubanga akola ki onkyankalanyiza amaka. Naye ate oluvannyuma ennyo bwe yagezaako kuba ng'amusinkana mu mbeera eyo naye yasangiddwa nga yeetegese n'akambe bw'atyo n'asobola okuba ng'amufumita mutima. Kigambibwa nti Musi bwe yasanze Anamura n'atandika okumuyombesa nga bw'amuyisaamu empi ng'amuvunaana okwagala okwonoona amaka ge era ekyaddidde Anamura okuggyayo ekiso n'akifumita Musi mu bulago ekyamuviiriddeko okufa nga bwe yategedde nti amusse bw'atyo n'addukanga n'okutuuka kati tewali amanyi Anamura wa gy'ali. Oli n'amugamba nti sente z'omuwa akyakalamu n'abakyala. Obulabe omukyala amawulire gabadde asako okuva eno ate n'agaddiza bbaawe butereevu. Nakakuba amasiraapu nakakuba nekamugamba owayendeka tonkuba ngoze eki ono ate n'addamu n'akasiba bulungi nakuba nekamugamba nvaako ngende ngoze eki ono nakalemerako. Abatuuze balumiriza mutuuze ayitibwa Nakunulu okwawulayawula mu bantu bano kubanga Anamura okukwatagana ne mukazi wa Musi yayitira wa Nakku. Kati najja nga adduka ewange nagamba wayi brother soko nsikemu kana kambi kalemedemu nengezako okusikamu akambi nekagaana nekasikamu nekagaana. Kyokka ye Nakku agamba nti ye okukubira mukyala w'omugenzi agamba nti Kimunga bwe yamukubira okumusaba ssente ze yagenda amubanja era mbu teyategeera byaddirira. Namusabako kuba yajja nemugamba njakogako ne mukwano gwange kuba namusaba. Wamusaba odi yeyo gye wasindika ka voice note ako mwalimu bigambo kigwe byokyajjukira? Njasi namugamba bugambe kuba oli yambuza buuza nti munnaye sente yampaako bwezi tibwa nali mubanja emitwalo emeka mugamba. Batuuze bategeeza nga bagezezzaako okuddusa omugenzi mu ddwaliro wabula tebasobodde kutaasa bulamu bwe. Kati nagenda otuukawo badde bamutemulidde obulamu bugenda tuukaawo tumuyoolayoola naye banajja n'emmotoka tumuteekamu okumugerako muddusa mu ddwaliro. Ddwaliro lyawanda sawa mukerako ebyo angamba afudde. Taata w'omugenzi Saamusebyala asabye poliisi okunoonyereza okuzuula omuntu eyasse omwana we ng'agamba nti tabadde na buzibu na muntu yenna. Kino kinatuuseeko simanyi Katonda bw'anangumya. Omwana wange Musisi abadde talina mitalwana gonna buli talwana tayomba naye okuwulira owugi nti omwana we bamusse. Akulira ebyokwerinda ku kyalo kino Peter Kanyike akitadde ku bantu abamala galeeta abasenze kyokka ne batafaayo kubatwala eri bakulembeze mu kitundu. Kyannaku nnyo nti nno abavubuka emisangi zino twesibye mu kukozesa ebiragalalagala n'okulaba nga tulemeddwa okontrolinga obusungu bwaffe. Mu kaseera kano omulambo gukyakuumibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Amateeka okugezaako tunoonyeza omutemu oyo yasse omuntu waffe abenda akwata batufune obulungi. Ajje Samuel yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Tata wange mama tata nedda. Tata nedda.